Olwaleero ababaka Muhammad SSEGIRINYA ne Allan Ssewanyyana n'abalala bana bebavunaanibwa nabo emisango gy'ettemu babadde balina okweyanjula eri kkooti enkulu ewozesa bakalintalo. Kyokka ababaka bano tebalabiseeko era bannamateeka baabwe bategeezezza kkooti nti bakyafuna obujjanjabi mu malwaliro agataatuddwa. Bo abana bebavunaanibwa nabo baleeteddwa mu kkooti. Yeah, I want to confirm. I've interacted with him 3 times, including this morning. The Honorable Allan Ssewanyyana is receiving medical care. Still admitted or? Yes, he's still admitted. My Lord, I want to confirm to court. Omukulu Honorable SSEGIRINYA mulwadde era bakyali mu ddwaliro akyafuna obujjanjabi. Olwaleero kkooti lwebadde erina okufuna n'okukkaanya ku bizibiti mu musango gw'obutemu ogwasooka okukwasisa ababaka bano balyoke bateebwe ku kakalu ka kkooti n'oluvannyuma baddemu bakwatibwe. Guno gwe gumu ku mitendera egisooka ng'okuwulira omusango tekunnatandika. We cannot proceed. We are not ready to proceed with trial in the absence or any pre-trial or proceedings in the absence of our clients. Olw'obutabeerawo bw'ababaka ababiri, omulamuzi wa kkooti eno Alice Kyomuhendo omusango agwongezaayo okutuusa nga 6 omwezi ogujja era n'abana bavunaanibwa n'ababaka bano ne bazibwayo ku alimanda. And bail for A5 and A6 is extended till then. Wabula munnamateeka Samuel Muyizi agamba bakugenda mu maaso nga bawakanya ekyababaka okuwozesebwa mu kkooti ez'enjawulo ku misango egifaanana saako ekyabamu ku bajulizi ba gavumenti mu musango guno okuwa obujulizi mu bwekusifu. Kinajjukirwa nti okusaba kuno kkooti enkulu yakugoba. Wakimenya ddembe lyabwe okuba nti basobola okuba nga bawoza bintu byebimu eno Kololo bavaawo ne bagenda e Masaka bawoza ebintu ebirimu mu kitundu mu kiseera kyekimu baagala emisango gino gyonna gigattibwe wamu. Ekirala kibasinza okwesibako bagamba nti bamanyi nti bo bannabyabufuzi kyangu nnyo okubaayo be bavuganya nabo banaabalala abajja okubawaako obujulizi obutali butuufu bawakanya ekyokukweka abajulizi. SSEGIRINYA ne Ssewanyyana baateebwa ku ntandikwa ya wiiki ewedde ku kakalu ka kkooti era munnamateeka waabwe yawakanya engeri gye baateebwamu ng'agamba waliwo empapula ezitajjuzibwa. Ayogerera amakomera Frank Baine binaabisambazze. Ebiwandiiko byali 3 ebyali byetaagisa era twabifuna ne tulyoka tubayimbula. Ate tewaliwo etteeka eritukugira nti omusibe bw'abeera mu kkomera tuba tulina omuwaayo okuba eŋŋanda ze oba ku bapuliida be. Tekiriimu. Etteeka ligamba nti omusibe bw'aba ekiseera ekituuse eky'okumuyimbula bwe tumuwesikootinga oba okumuwerekera ne tumutuusa ekkomera weerikoma n'akwata amakubo ge ne yeegendera. Era bwe tutyo bwe twakola kyekiriwo. Ababaka Muhammad SSEGIRINYA ne Allan Ssewanyyana bavunaanibwa okubeera n'omukono mu ttemu ly'ebijjambiya eryafiiramu abantu abawera mu disitulikiti y'e Lwengo ne Masaka. Edward Muhumza, NTV.